Abawabirwa 28 nga bakulemberwa Jamil Mukulu bakomezeddwawo mu kkooti ewozesa abazize emisango mu ntalo ku makya ga leero ku ssaawa 4 okuddamu okweteekateeka n'okutegeka okuddamu okuwulira emisango egibavunaanibwa. Bano baleeteddwa mu bukuumi obw'amaanyi nga basibiddwako enjegere ku magolo n'empingu ku mikono. Bayingiziddwa mu kkooti ng'oludda lwa gavumenti lukulembeddwa John Baptist Asiimwe, Rachel Bikole ne Lino Wanguzo, ate olw'abawabirwa nga luliko munnamateeka Caleb Alaka, omubaka Asumani Basaalirwa, Luyimbazi Nalukola n'abalala. Oludda lw'abawabirwa lutegeezezza omulamuzi ng'oludda lwa gavumenti bwe lwakabawa ebimu ku biwandiiko bye baalaganako era nti tebannafuna budde bubiyitamu ne basaba basooke bawummulemu era omulamuzi n'abawaayo akadde ne boogerako n'abasibe awatali abataataganya. Oluvannyuma kkooti ezeemu okutuula era abapulida b'abawabirwa ne bategeeza omulamuzi Luswata ng'abantu baabwe bwe beemulugunya olw'abasirikale b'amakomera buli kiseera okubalondoola n'okutunula mu bye baba bawandiikidde bapulida baabwe ekimenya amateeka. Nga kivoola ennyingo ya 27 ya Constitution, naye omulamuzi omugezi ennyo ow'ekitiibwa abalabudde n'abagamba nti tebaddangamu kubeera nga bataganjula ebyo ebiwandiikiddwa oba okuwuliziganya wakati w'abapulida n'abo abawawaabire. Bano era basabye okuweebwa obujulizi obulala n'empaabwa ab'oludda lwa gavumenti kwe bagenda okwesigamu okulumiriza abantu baabwe n'ebiwandiiko okuva mu ggwanga erya Tanzania ebyaleeta Jamil Mukulu ne banne obutasukka ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno ogw'omwenda. Bw'okebera ennyingo ya 28 ya Constitution ya Uganda, omuntu avunaanwa ateekwa okuweebwa ebyo byonna gamba obujulizi obuwandiike nga tannaba kutandika kuvunaanwa. Olwo oluuyi olumuwolereza lusobole okuteekateeka enneewozaako. Omulamuzi mu nsala ye akkiriza okusaba kw'oludda olwawabirwa era n'awa ebiragiro ebijja. Ayongezaayo okuwulira emisango gino okutuusa nga 18 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno ku ssaawa 3:30 nga bano we bagenda okusalirawo ku ngeri abatuusibwako obulabe n'abo abatulugunyizibwa gye banajjamu mu kkooti. Naye bwe banaamala ogisoma kiri ku luuyi oluvunaana okubeera nga lulina okukakasa oba ddala emisango egyo gye baleese girimu eggumba. Oluvannyuma balinyisiddwa bbaasi y'amakomera ne bazibwayo eruzira mu bukuumi bw'amaanyi nga bawerekerwako emmotoka y'amagye. Josephine Senfuma yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.